Kakati eno ye foundation stone President Idi Amin Dada yasimba nga ayagala okulakulanya ekifo kino era material yayiibwa wano n'ebintu ebimu naye olw'ebyo ebyajjawo ntalo biki ebyo twayitamu ebyo twagenda okuddamu bagenda okuddamu bakadde baffe abajja baddawo ebintu ebyo tebikyaliwo ku site wano wonna era no bwe ntwalira omukisa okusaba President w'eggwanga kubeera nti ate tufuna omukisa ogwokubiri era naye ajja asimbe ejjinja abeere nga tufuna omuzikiti omunene ogujja mu kifo kino olw'obukulu bw'ekifo kino ekiri mu tourism. Ng'oggyeko ejjinja lino ne masigidi ki ekirala eky'ebyafaayo omuntu ky'asobola okujja n'asanga mu kifo kino n'ajjukirirako abantu abo abafiiririra eddiini? Ekifo kino mu butuufu tewali nnyo kirala okuggyako kye nnyinza era okunnyonnyola nti wali wolaba akafakedo kali waliwo omuzikiti naye era guno gwaliwo omutonotono era gwaggyibwamu abantu abataagaliza ab'emyoyo emibi babeera nga bagwokyeramu embizzi n'entebe baleeta entebe okuva ku masomero agali rawundi ne bookyeramu embizzi basiraamu kwe kuzimba guno omuzikiti ogwokubiri guno. Ekigendererwa kyali ki? Ekigendererwa twakimanya naye nsuubira nti waliwo obuzibu obwali buzzeewo. Mu mbeera eno ey'okulamaga nga weetambula nti abantu bakitegere nti n'abasiraamu balamaga Namugongo wano era nga n'ejjinja bamaze okulirabako okulamaga kw'e Mecca nako n'osobola bitwawulira otya? Naam. Okulamaga kw'e Mecca kuli mu biwandiiko ti Allah subhanahu wa ta'ala nga tumanyi nti ennyumba eyo Kaaba Sharif luberebere eyasooka mu nsi ng'ezimbibwa bamalayika n'ekoma mu musingi Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekawo Nabi Ibrahim ne mutabani we Ismail ne bagimaliriza era Allah subhanahu wa ta'ala yinyi n'agamba Nabi Ibrahim nti tandika okkoowoola abantu bonna. Allah Ibrahim n'abuuza n'akoowoola ntya n'amugamba gwe koowoola abo bonna nze nja kutuusa. So Allah yawa Nabi Ibrahim n'akoowoola era ensonga lwaki abantu bagenda e Makka olwa blessing w'emikisa Allah subhanahu wa ta'ala gwateekamu abantu n'abawa obusobozi era ensonga eyo egamba nti liman istata'a ilayhi sabil eri oyo alina obusobozi. So empagi eyo ekolebwa eri oyo omuntu alina obusobozi. So ensonga eno yo teriiko ti mpagi ya busiraamu wabula ekolebwa olw'obulungi bw'okusabira baganda baffe era ffe wano tetulamaga nti tutulamaga wabula tujja kusabira ng'edduwa eza bulijjo naye ne tufuna n'ebyo ebyafaayo ng'era tukimanyi nti ne mu Qur'ani mulimu ebyafaayo by'abantu babayita ashabil kahfi abantu bannannyini mpuku abo era abaawanganguka olw'eddiini. So tukigeraageranya tumanya nti tetuli bweru wa busiraamu nti ne bano baali bafiirira ddiini yaabwe kyekyabatuusibwako okuttibwa naye nga tetulamaga wabula tusabira baganda baffe abo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mugamba mutya mwenna abatulaba olunaku olwaleero nga 3 June mwenna mukimanyi nti lubeera lunaku lwa kulamaga eri bannaffe ba Catholics ne ba Anglicans. So mu mbeera bwetyo atusinzidde Namugongo naye nga ojja kubanga weebuuza lwaki tuli mabega wa masigiti wano mu kifo bwe tuli ebyafaayo byakyo by'amaanyi nnyo. Abasinga mwakitegedde ku mulundi guno nti n'abasiraamu nga bajjukira abasiraamu abafiiririra eddiini balina engeri olunaku luno oba olunaku engeri gye balukwatamu olw'okulaba nga abasiraamu abo bajjukirwa. Ntegeezeddwako nti wabbali wali omuti gwa ovacado we wasooka okubeera omuzikiti naye ebisinga ku ebyo deputy imam agenda kuba nga ate abitunnyonnyola ate era nga mu mbeera y'emu eno ye masigiti eriwo kati gye bagenda okubeera nga ali nayo batunnyonnyola ebyafaayo byayo naddala nti abasiraamu abo battibwa mu kifo kino kyennyini nnyini. Tugenda kuba nga tufuna emboozi ey'enjawulo
naddala ku lunaku luno aye twongere okubeera nga tumanya byonna ebikwata ku kulamaga mu ddiini ey'obusiraamu. Nze Lujja nga tusinzira e Namugongo, mbeebaza okuba nti mugoberera programu zaffe. Programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge, ng'ofuula ekisenge kye eky'enjawulo kirabike bulungi. Gula amassuuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku nnamba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga, kwanjula, birthdays, anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Naŋŋanda ku social media kwe bali nnyo, ossa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo. Bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Nsanyusa okulasa. Leila nange okubasinkana. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nga bulijjo nampita Sheikh Abubakari Burhan Mutyaba ku masigidi wano Masjidi Nuru Namugongo. Omuzikiti guno webatila baganda baffe abasiraamu abakunukiza mu 7 mu kifo kino. Tubeerawo n'edduwa nga tusabira abantu baffe abo naye nga tukikola 1st June. 1st June. So singa 3 Abacatholic ne Anglicans bakikola. Era bwekityo bwe kyali naye omukadde waffe President Idi Amin Dada engeri gye yatongoza Supreme nga yagitongoza ku mwezi gwa ennaku z'omwezi 1st June, ennaku z'omwezi ez'emabega ezo. Kati bakadde baffe His Eminence the Mufti of Uganda n'asalawo nti engeri gye kiri nti ennaku ezirinaanaganya 1st June ne 3rd June tukikolere wamu, tubeere nga tucelebratinga oda Uganda Muslim School Council yaggulwawo ne baganda baffe bano bahinga baffe abaafa mu nsi eyo byemujamanyi nga battibwa olw'eddiini yaabwe. Lwaki ku mulundi guno kintu abantu bakiwulidde nga ate kiringa ng'ekipya amatu gaabwe? Okay, ekintu lwaleero kyeyongeddemu amaanyi olw'ensonga ti His Eminence the Mufti of Uganda baatuula ne boogera ne President Yoweri Kaguta Museveni ku ddiina gye baaliko, n'abeera nga yasuubiza okubeera nti ekazi wano waliwo eka 6 naye ebbanga gize nga litambula ettaka lizze likendeezebwa lisigala yiika emu. Ensonga eyo yatuuka ku mmeeza ya pulezidenti nakkiriza okubeera nga ajja kwogera ne basikoota abali ku ttaka lino tubeere nga yiika ezo 6 ziddibizibwa abasiraamu. Naye tugenza okulaba nga mukadde waffe His Excellence ensonga eyo erabika ebintu abyera tetambudde bulungi, naffe netuvaayo tugamba ya Rabbi naffe keeke y'eggwanga tujagala ogifunako. Ng'era olaba twalaba sente zaafulumizibwa okuyamba ku baganda baffe bali aba Catholics ne wali wansi, naye twagenda okulaba ffe abasiraamu nga tufiibibbwako ate nga ogenda okulaba ebyafaayo abasiraamu be basooka okuttibwa mu nsonga eno ng'era y'ennamba esinga obungi ku baganda baffe bano abatuliraanye. So naffe ne tuvaayo netugamba katuveeyo tetujja kwekwekera, tujja kubira ndulu mu nju, katuveeyo bannamawulire bategeere ensonga eyo. Era bwetwavuddeyo pulezidenti w'eggwanga yatusindikidde wano, Third Minister Hajati Kadama
nabeera nga atuuka ku ground era ensonga tusuubira zigenda kukolebwako tusuubira omwaka ogujja mu bajeti y'eggwanga tujja kubeera nga tulowoozebwako ku nsonga zaffe zonna naye ku nsonga eyo era twamutumye okubeera nti kadde waffe nga bemulabye omugonvugonvu imaamu wa wano amufunireyo entambula wadde omwaka guli tegunnatuuka nange kamwa koogera era netumutuma obubaka abeere nga ngeri gyagonzeemu kadde wange nange bampe ngende namageko ate emaka nkole hijja empagi ey'okutaano. Kino ekintu ky'olunaku olwa 1st June n'olwanga 3 June tolowooza nti ennaku zino okwawukana nga bannaffe eri bo batambulira ku lunaku lwe lumu kinafuyamu ekyeno? Ekintu ekyo okunafuya kiyinza obutakinafuya lwa nsonga olw'ebbugumu era batukadde baffe byonna babitunuulira ne bagamba nti bwe tunaabeera mu bungi obwo bwonna ng'ate ffe mu ddiini tulina ebitukugira nga tugezeewo nti bwe bagenda emaka omukyala alina okuba gwe bayita mahrami omuntu gw'atambula naye atamuzira kuwasa so katonda twalaba nga jjaamu ajja kuba mungi tusalawo tukendeeze ku jjaamu oyo olw'eni intention eyo gye twatunulira ebyo byonna nga biyinza okukosa embeera olwa jjaamu omungi. Nga tutambuza olunaku luno olwanga lumu June olw'okulamaga mu sayidi y'abasiraamu lukolebwa lutya lutambula lutya? Kaakati tulina kakiiko kanene kakulembeddwa Haji Musana ne profesa wa international Islamic International Haji Katelega profesa bebakulembera Katelega bebakulembera ensonga eno era ne mufti w'eggwanga kati bebagitambuza tubeerawo n'okubeera nga tufuna history ebyafaayo ebikwatagana ku bantu abo era kyekitabo kino kyenkutte kino nga kyekiraga abo abantu abaafiira mu nsonga eyo n'amannya gaabwe beegano wano nga woolaba tufuna history tusabira abantu abo era ne tubuulira ku bantu history ng'era bwe kiri ne mu Qur'ani mulimu essula namba bagira Surat Qasas essula ekwata ku byafaayo tubawa ku history ku byafaayo. Ensonga eno gye njagala okubuuza njagala njigeze ku nkola gye tuzze tulaba mu bannaffe abalala engeri nti omuntu alamaga n'ava mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo n'ava oluusi n'abali ku mulirwano gwa Uganda ne bajja e Uganda mu nkola ey'okulamaga oluusi tulaba beefunira ku mazzi ag'omukisa beefunira ku bintu eby'enjawulo oluusi olina ekyo ekyokulamaga kwegamba okya nti kuba kwewaayo eno biki ebikolebwa mu layini n'ekifaananyi kye tubadde tulaba? Eno mu layini era tusigala tugoberera nga byafaayo nga we nakunnyonnyoddeko naye ng'era ekintu ekyo kinafuyeemu olw'ensonga gye nakugambye nti eggwanga tebatuwadde maanyi kutuyambako ng'era olaba ekifo ekifaanana kikyali mu mbeera mbi toyinza kireetamu bantu nga kulambula naye nga bwe kinaaba kiteredde bulungi tusuubira okuyita abaganda baffe Abawarabu okubalaga nti ne mu ggwanga lino Uganda mulimu abantu abaafiira eddiini be tuyita bashuhada nga baafa ne babatta olw'eddiini yaabwe era tubalage tunaba tuzimbye ebizimbe tubalage nti ne mu ggwanga muno mulimu omuzikiti gwe bayita Masjid Kibratain omuzikiti ogulina ebibula ebibiri ng'era gusangibwa mu Lubiri olwa history eyo yonna gwe tulina ku nsonga eyo. Biki ebikyuseewo kwegyo emyaka emirala egy'okujjukira abaafiiririra eddiini wano mu Busiraamu? Ensonga eyo era naddala nze nfunye okusomezebwa baganda bange we tutambulira mu kumanya bazze bankubira amasimu n'okugamba ye Abubakari ate watandise ddi okubeera nti weetabamu bannaffe nga bwe beetaba kubanga ebiseera eby'amabega wali Namugongo abantu kyebadde bamanyi nnyo kye bateeka mu bwongo tekibaleeta Namugongo kulya ku kanyama kali
mwenna kemumanyi n'okunywamu n'okwesanyusa kati bantu babe nga tuvuddeyo ne balaba nti tulinga abeesembereza baganda baffe naye tuze tukinnyonnyola nti omuntu olina okumanya ebyafaayo era abaana bano abato emizigi egijja bwe tutagimanyisa byafaayo bino bayinza obutabitegeera naye nga abantu enniya yaliwo baali bamanyi nti abantu okujja wano e Namugongo kweriira kanyama ako nakutamiira nakola fujjo naye ffe tukijjayo bulungi nti swatu hashiri aya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tutegeeza mu Qur'ani eyo nti abantu abalijja nga basabira abaddu abo babeera nti aya njimisinzeemu katono naye nga amakulu gayo etegeeza walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman nti wajja kujjawo abantu oluvannyuma lwabo abali bafudde nga babasabira so tukijjayo nti ffe bannange tetujja ku mbeera eyo yeeyongeramu kukola oba bikujjuko wabula tujja kusabira abo baganda baffe olwokubanga be baali basoose mu kuyingira obusiraamu tebayinaayo mabega baali babaliko kati ffe ne tuyimirawo okubeera nga tubasabira kusinza ku bwino oyo gwenzizemba baganda bange abo nti walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman. Kale nga tumaliriza deputy imam nga sinakuta mu nzikiriza y'obusiraamu tumanyimu embeera y'obutagattika Allahwo na buli musiraamu saidi yakimanyi bulungi so mu mbeera eno nga tujjukira abantu bano teriyo bantu bakirabanga okubagulumiza oba oluusi okubateeka mu kifaananyi ekigezaako n'okubasembeza ku Allah batukiraba saidi eri awo mu mbeera ey'okubeera nga babajjukira waliwo ebintu bingi nnyo ebikolebwa n'olaba nga ddala n'ekifo kyennyini kya bukkiriza. Mashallah. Ensonga eyo era ensonga lwaki bakadde bange tubasaba mwenna muveeyo nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'maluna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari. Allah subhanahu wa ta'ala yatusuuta fenga abasiraamu n'agamba kuntum khayra umma mukibiina ekirungi ta'maluna bil ma'ruf mwajjibwayo eri okulagira empisa ennungi n'okuziiza empisa embi. Kati ffe gaffe twavuddeyo kubeera nti tugamba bannange teri muntu amala bizibu bya muntu. Omuntu amala ebizibu by'omuntu ye Allah subhanahu wa ta'ala. Era amazzi agamanyikibwa agaliko obwina ag'omukisa bagayita ma'u zamzam gasangibwa Makka. Teri mazzi malala getumanyi ng'ag'omukisa. Amazzi ag'omukisa gali Makka era ekifo ffe nga ffe kye tulamagamu ennyumba ya Allah eyitibwa Kaaba Sharif Makka era n'okulambula ennyumba n'okulambula ku ntaana y'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye nga kumulambula wabula si kumusaba kutumalira bizibu byaffe nga bannaffe bwe bakisembeza okusaba abo abafu okubasaba okubamalira ebizibu byabwe. Ese tukisomesa era tukirambula nti tetusaba bafu wabula ffe tubasabira ate busabizi. Kale kyanjawulo nnyo wennyini ndoza nsaba ompe ekigambo ekyo kyowulira nti salivuddewo nga tokitegeezezza ggwanga bwe buba bubaka obusindike gye bulina okuba nga bugenda mu mbeera bwetyo tubeere nga tukwebaza olw'okuba nti wetuwadde akaseera kano. Mbeera eyo ntwala omukisa guno eggwanga lyonna naddala baganda baffe abasiraamu ensonga zino nnya tubeere nga tuzisaako essira ensonga ya okunoonya okumanya okutegeera okunoonya okumanya teeka ku buli musiraamu omusajja n'omukyala. Ensonga ey'okubiri tweggyemu ekigambo bubondo biwayi tunajjamu ebiwayi eddiini yaffe ejja kukulaakulana. Ekirala tweggyemu ekigambo hawa nafsi okwagala kw'emitima gyaffe so tuweereze nga tuweeza ku lwa Katonda nga tuggyemu okwagala kw'emitima gyaffe gijja tuwabya n'ekisembayo kwe kubeera nti tetukulembeza buwangwa ku ddiini. Eddiini erina okukulembera then obuwangwa ne buddako. Wetusanga nga ekintu kirungi mu buwangwa nga kikwatagana n'eddiini
tugendere ku ekyo bwe tunakola ebintu ebyo bina tujja kulabanga ensi yeyagaza n'eddiini yaffe yetweyagaza. Ye message yange gye nsembezaayo ku nsonga eyo. Sigadde Sheikh Abubakar Burhan Mutyaba, Deputy Imam wano ku Masjid Nur, Masjid Shuhada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings, era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Abajulizi kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri. Saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40. Eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda giteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5, oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.